mbalamusiza nnyo mwebale okubeera ku Gugudde TV. Banange kanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe. Butereevu oli ku lutimbe olwa televisioni tibwa Gugudde TV. Amanya Sunday Yusufu Mukasa Lubwama nga programu eno ebaleetera okubira ddala mu mpya mu Lujja mu compound ya Makerere Full Gospel Church. Programu ya byafaayo ebyenjiri Pentecostal oba Pentecote eyasooka mu Uganda. Ndi wano mu Full Gospel Church ku lutimbe lwa Gugudde TV. Amanya Sunday Yusufu Mukasa Lubwama omuteesiteesi era omwanjuzi wa programu eno byobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka y'enkaaga. N'olwaleero mbaleetedde era ekintu kyanjawulo ate nga si kyanjawulo kuva ku byafaayo. Tugenda butereevu mu kanisa eyitibwa Kawempe Bible Gospel Church. Ekkanisa eno nga ekulemberwa omusumba waffe omwagalwa era omulungi ennyo Pastor Edward Mwesigwa Baligonzaki. Naye ekkanisa eno ejjudde ebyafaayo nti yemu eri mu bigere bya Makerere Full Gospel Church. Twandigiyise nga branch naye kaakati yo yafunira ddala independence yaayo. Ebadde n'omusumba Katongole okuva mu myaka gy'ekinaana eyo. Katongole bw'amaze ne kuddako omusumba Edward Katumba bw'amaze ng'awummudde ne kuddako Apostle Agatha Nalwanga ne byotosabye ng'olwo nno yaviira ddala mu kanisa ya Full Gospel Church e Mugongo n'ajjazzamu amaanyi omulimu guno ogw'Ekawempe. Amaanyi bwe gagenze nga gakeewa nga gaweddemu nga gakendedde amusumba Baligonzaki n'atwala ekkanisa eno. Ekkanisa ezivudde mu Makerere Full Gospel Church oba mu Gugudde nga zeetongodde ate zisigala era zirina amaanyi ago gezajja nago okuva mu Makerere. Njagala mbalageko katono ku ssanyu n'ebirungi n'okusinza ebiri mu kkanisa eno eya Kawempe Kampala Bible Gospel Church wane Ekawempe. Butereevu mu kkanisa y'Ekawempe. See here, come down here. These are our great friends. I told you that church
also universal. Church eriwa mu kitundu naye ati ebunensi yonna. Through our friendship formation and networks, okuyita mikwano gye tukolagana najjo obadde tufuna. We came across their bishop. Twasikana ne bishop wabano. Bishop Paul is not here with us. Omulabirizi Paul tali wano naffe. He is the overseer of several churches in Nairobi and the vicinities. Era ye mulabirizi w'amakanisa amangi mu Nairobi era ne Crown of Life Ministries. Wasiwa obwerezo obuyitibwa Crown of Life Ministries. So Bishop Paul separated these two ladies. Omulabirizi Paulo yasumba abakyala bano ababi. And Bishop Paul is our great friend. Ate omulabirizi oyo mukwano gwaffe munnyonnyo. I always tell people that if you feel like you want to go to Nairobi, you don't need to go and hustle. Just let me know. I will tell you who to see and conduct and where you can reside, flow church and be fair. Bulijjo ng'abantu obayagala genda Nairobi ntegeezaako nkuwulire wawoona osobola okgenda obeere ng'osulira na bwereere eyo. Kitegeeze Tanzania, Burundi, ebifo bingi ebirala. This is as a result of knowing the risen Christ Jesus. Naye kino kyajja nga twategeera oyo Kristo eyazuukira okuva mu maggwa. So my friend here and my daughter there mukwano gwange ono ne muwala wange ono come from that church. aba mu kanisa. Kwa neema it means by grace. Kigambo kitegeeza ekisa. Hallelujah. DJ give me song number 1. Oluyimba lusooka bw'oba otuwa. And we shall bless the name of the Lord. Aya na utupe sauti. She
mukolekeeyo mu katundu kafaako akanyumero ako akasoose okuva mu Kawempe Kampala Bible Gospel Church ekulemberwa omusumba Edward Baligonzaki. Ye bannange wali okitegeddeko nti abasumba nabo bamanyi okubibya, balina sitayiro engeri gye bazinamu, basanyusa Katonda waabwe nga bamuzinira nga tewali na nsonyi zonna zibakutte kugamba nti yinze ndi busumba sijja kuzina. Ku lunaku luno olwa Easter Sunday lwetwaliyo nga tukwata ebifaananyi bino ne muwala wange Agnes Namale, omusumba Baligonzaki yabibya amazina era ensi yonna nemwewuunya. Omusumba Baligonzaki ne sitayiro y'amazina ge. Amangu ddala nga tuvudde mu katundu ako ak'omusumba mukwano gwaffe omusumba w'ekkanisa y'e Kawempe Kampala Bible Gospel Ministries. Olw'okuba olunaku lwali lw'amazuukira Easter, omusumba Edward Kiyaga era nga ono y'omu ku bakadde b'ekkanisa eno yayita musumba munne Patrick Bogere, associated pastor mu kanisa eno, ye yaleeta obubaka bw'amazuukira nga n'omutwe gw'obubaka bw'amazuukira bwe yaleeta yadde tetujja bumalayo olw'obudde bwaliko omutwe ogugamba nti amazuukira nga byetabiseemu n'enguzi. Omusumba Edward Kiyaga jangu otuyitire Patrick Bogere omusumba w'ekkanisa erira. Atwaliriza omusumba Patrick Bogere tetuyinza kuva wano. Let's welcome Pastor Patrick. We cannot leave this press. Ebirala tujjabikolanga omusumba amaze okubuulira. We should ask when the pastor is finished. Tuyimirire tumwanirize Bogere Stand up for coming to my boy. Engalo ez'amaanyi. Love. Amen. It is nice to minister to a full house. Bane ekirungi nnyo tulikika bulungi okuweerezera ennyumba yonna. I'm happy to see all of you. Ndi musanyufu nnyo balabako mwenna. I want to ask you to sit down. Era nja basaba mutuuleko. I want to welcome the worship team. Njagala okubaliriza worship team nate. We sing our song. Tuyimba oluyimba lwaffe. Mukama mulungi kubanga Yesu yazuukidde mu ntaana taliimu. N'amagombe gaamudduka. Amaanyi g'okufa nago gaamutya. Haleluya. Dada Yesu mwoyo, entaana yamudduka. Teyayinza kwegala, n'amagombe gaamutya. Entaana njereere, era nange bwe ndifa. Oyo yalingana ntwale mu ggulu.
When nauliddenga omutume Agatha agamba The other day olunaku luli that her job, nti omulimu gwe she's a journalist. ye munnamawulire I picked that. ekyo n'ekifuna. I think I also qualify kati nange nsuubira nti ngwanidde to follow in those steps. okubeera nga nange ngendera mu bigere ebyo. I bring nothing else but the good news. tewali kirala kye mbaleetedde okuleka amawulire amalungi. The good news of Jesus Christ. amawulire amalungi aga Yesu Kristo. That he rose from the dead. nti yazuukira okuva mu bafu. And the tomb is empty. era ng'entaana njereere. Can you please tell your neighbor that tomb is empty? gamba mulirwanawo nti entaana njereere. Now it is the only tomb that is on record yentaana yokka eri mu bitabo that it is empty. nti nkalu. The rest of the graves, endala entaana we don't have them in record tetuzirina mu bitabo that they are empty. naye nkalu. But Jesus' tomb, naye ate entaana ya Yesu I mean that grave, ngamba ku entaana eyo it is empty. njereere. It is empty. njereere. Tell your neighbor it is empty. gamba mulirwanawo. mwebale nnyo okuva mu bubaka obwo bw'omusuba bubadde butono olw'obudde bwaffe obwa puroguramu eno kubanga yasaawa emu ate nga tutetenkanya buli omu afuneko wano nawali byobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga nga twogera ku ebyo ebizze bibaawo mu Gugudde bukya etandika n'ekkanisa eno gye tulimu eya Kawempe Bible Gospel Church yaviira ddala era maanyi ga Full Gospel Church wano mu Uganda nga nagikulembera Pastor Baligonzaki. Pastor Baligonzaki nkyali naye era nga bwe tumanyi amakanisa amapentekote gafunye okubonyaabonyezebwa n'okuyigganyizibwa okutali kumu. Njagala okubuuza omusumba Edward Baligonzaki lwaki bukya mutandika mulimu guno ogw'ekawempe mweyigganyizibwa ngeri ezitali zimu? Njagala onnyonnyola abatuwuliriza. emyaka 3 emabega twava mu kifo kiri kye twabeeranga bekyekawempe ku Roko kumpi ne ku Cheers oba UCTU kyali kiyinza obufunda nga tekikyatumala ne tufuna ekifo kino ekinene naye bwe twakigula mu kujja wano ni yali nsiko tewaliwo kintu kyonna ne tujja ne tukola n'ekkubo lyaffe wano naye twamala kugula ekkubo kati abamu ku baliraano baali batuliraanye bo baalowooza nti bafunye omukisa abalokole babakoledde ekkubo naye nga ffe tusigala tulina obwananyi n'okubalaga nti ekifo kino kyaffe netuteekako chain link netuteekako ne gates naye tubawo ebbeetu tugaa nti muli baddembe nga tulina abasirikale abakuuma wano obudde bw'ekiro bajja bagulirangawo naye obudde bw'emisana tulina obudde wetukoma obudde bw'emisana weera waggule naye obudde bw'ekiro tubagulirawo naye bwe kibaakola ne balowooza nti ekkubo lyabwe era ekivuddemu ne batandika okubanga balwanagana munaffe nga bemanya ne gates zaffe kati ekifo kino bakatulumba emirundi 3 nga bebamenya netuzaawo ne bamenya nga betuzaawo kati omulundi guno bayonoonye nnyo ne tusalira nga tumalira nga tusazeewo tugende mu mbuga z'amateeka kubanga awamu twali tuddukira tetufunye buyambi naye kimu kye tumanyi nti Katonda ajja kutulwanirira n'amateeka gajja kulamula mu butuufu kubanga wano we tuli tewaliwo yadde inchi emu ey'omuntu yenna kifo kyaffe kya bwannannyini ng'ekkanisa fetwakigula. Ani yabatwala mu mpapula z'amawulire naddala olupapula lw'amawulire oluyitibwa Bukedde? Okutuuka mu mpapula z'amawulire ono omwami omu ku bannaffe wejja muyise munnaffe kubanga mutuuze w'ekitundu kino ate mukulembeze nga kansala ye buli lwabanga ayagala kujja kukola effujjo lye asookera mu b'amawulire n'abaleeta okubakungaanyiza wano egamba asobole kubanga kyakola afune eddoboozi eriwulikika naye ng'ate mu kukola munnange abadde akolerera ffe kubanga the end of the day obujulizi bwonna obulaga effujjo ly'abakoze obwononifuna bwe bakoze byonna kati biri ku rekodi ate kino kyongere n'okutuleeterayo okubikulirwa okulala nti n'okubibwa kwonna okuze kubaawo emabegaawo mwategeera twalumbibwa ne bajja ne batubba buli kintu kyonna ne bajja batwala ne ssente n'ebintu bingi nnyo by'ekkanisa kati tutandise kutikulabira ddala lingi. Oluvannyuma lw'okunnyonnyolako omusumba Baligonzaki kamba twaleko okuwummulako nati n'oluvannyuma tukomewo ne puroguramu ey'okujjukira maama waffe Rosa Nakabugo Rwandasa era yaliwo ku lunaku olwo
olwa Easter Sunday nga tumujjukira olw'ebirungi bye byakola mu kanisa ya Makerere Full Gospel Church e Mugongo na wano e Kawempe. Katugende mukuumulako. It's here, it's bigger, it's better. Family Fun Day organized by Full Gospel Church Mackay returns on 12 May 2019 at Mackay University Sports Grounds. Come with your family and enjoy worship music, entertainment from your favorite artists, fun food, bouncing castles, face painting for the kids and much more. This year's Family Fun Day runs under the theme, "But as for me and my household, we serve the Lord." Joshua chapter 24 verse 15. On this day, Gugudde Television, your leading Christian television in Uganda, shall be celebrating its first anniversary. Family Fun Day is proudly sponsored by Gugudde TV, Design It Limited, Coca-Cola, Brand Momentum, Cray Microfinance, International Hospital Kampala, and International Medical Centers. Play, pause, record, rewind. Play, pause, record, rewind. Catch your favorite local TV and radio channels on your mobile, tablet, or computer. Download Your TV Channels app now on Android and iOS. Your TV Channels. Record, pause, and play back live TV and radio. Banafe abagugudde TV abalabi baffe abalungi ennyo mwebala okuva mu kitundu kyaffe ekyekisoose. Ekitundu kino ekyokubiri tubaleetera okujjukira n'okusiima Katonda olw'emirimu Mukama waffe Yesu Kristo gye yakozesa mwannyinaffe maama waffe jjajjaffe muganda waffe omugenzi Rosalie Nakabugo Rwandasa ng'ono ye muto wa aposo waffe wano e Kawempe omusumba Agatha Nalwanga. Eno programu ekitundu ekiddako kya bujulizi kiki kye yakolanga nga nababuulidde mu kitundu ekisooka nti yasomesa nnyo Sunday School okuva mu Makerere Full Gospel Church myaka eyo egy'enkaaga egy'ensanvu oluvannyuma n'agenda e Mugongo Full Gospel Church kati ne bajja wano e Kawempe Kampala Bible Gospel Ministries. Waawumulidde okusomesa Sunday School nga superintendent eyali omukulu wa Sunday School mu ngeri gyonna ewane e Kawempe. Olw'okujjukira nno ennaku z'omwezi zaali 13 mwannyinaffe n'aleetwa wano okusiibulwa wano e Kawempe. Kaakati era mulaba nga abooluganda abazzukulu be basitula sanduuke y'ebisigalira bye bagireeta mu kkanisa si kugisabira wabula okuŋŋaanya abooluganda abakuŋŋaanye basobole okwogera ku bujulizi olwa Mukama waffe Yesu Kristo byakozesezza Rosalie Nakabugo n'ebiddirira mujja kubitegeera. Mukama yeebazibwe nnyo. Oluvannyuma nga mwannyinaffe maama waffe Rosalie bamuleese mu kkanisa abazzukulu bajja okwogera. Era omu ku bazzukulu jjukira nti ennaku z'omwezi zaali 13 Apuli 2019. Jjukira nti ennaku z'omwezi zaali 13 Apuli 2019. Ebisigalira omulambo gwa muganda waffe mwannyinaffe gwaleetebwa wano e Kawempe okujjukira n'okwebaza Katonda byakoze. Omu ku bazzukulu be yayogerera ku lw'abazzukulu be bonna era bw'ati ebigambo byamwogerako. Jjajja ffenna yatuyigiriza okwagala Mukama. Wamma ne bw'obanga toyagala ojja kukkiriza ku kituwa. Mukyala mukakkamu, mukyala ng'ayagala nnyo nga gyengomeza Katonda we, ng'era buli kimu akijuliza Yesu. Buli kimu jjajja yanjigiriza okusaba. Emirimu gyenkola kati ndabirira baana nfuuzi bamulekwa. Okwagala abaana nga kuyigira ku jjajja.
na bwe wakolanga ekintu ky'obusiru oba ekitasaana ng'akubuuza ye nno munnange ng'amagezi gavudde kwani ogalombi era ekyo kyobadde olina okukola tewali yakedde kusuula gage ng'osobola okugalonda okajjukiraako nga omuzukulu amaze okwogera ebigambo ebyobujulizi Katonda bye yakola mu bulamu bwa maama Rosalie Nakabugo Rwandasa, ate family yesoolayo bukuukubira ku lunaku olwa Easter Sunday ne beebaza era yakulembera mu family eno yali omukadde Dorothy Katantazi Bosa. Kakati gwe ngenda okusaba ayanjule family abayogera tebajja kutwala dakiika nyingi nnyo naye buli omu ayogereyo buno na buli tetuyinza kubimalayo byonna nga bwe nabagambye abanjule boogere ku maama waabwe ku jjajjaabwe ku ssengaabwe ku nnyaabwe Rosa Nakabugo Rwandasa. Tuli wano nga tukiikirira family ya Mama Rosalie ennene nnyo. We are here to represent the big family of Mama Rosalie. Era tetuweddeeyo naye twebaza abasobodde okukiika. We are not accomplished, but we are thanking God for those who have made it here. Tuli wano baganda be, abaana be, abazzukulu be. We are here, our children, our sisters and brothers, our grandchildren and great-grandchildren. Hallelujah. Amen. Tugenda kwawutwala obudde butono nnyo. We are taking a few time. Mbanjulira maama ono. Let me introduce you this mom. Abasinga mu mumanyi maama we Nangwa, Mama Nakafeero. She's Mama Nakafeero from Nangwa. Naye kati ali single. But now she lives in single. Muto wa mama. She's the young one to the mom, my mother. Ngenda waba mama. Of our mothers. She's their last born. Ngenda kusaba kasajja wano asooke okwogera ebigambo bitono nnyo. Let Kathy first come and speak a few words. Brethren, this is a dog thanking the Lord. It's not for tears. We spoke everything and accomplished it. But today is a dog thanking the Lord. I want to thank the Lord for the life of my mom. The Lord gave her to us for over 85 years. I have 1 minute. I first thank our pastors. Pastor Baligondes, Pastor Bogdan, and other pastors for taking care of Mama until when he left the life. I thank the elders because they have visited the mom at home and in the hospital. They have given her money to buy medicine and food. I cannot drink a lot of them. I thank the church members at large. I wanted to mention all of them and say those who forget they will be annoyed. Just say in unison. When Mom passed on, you went in your pocket and you took a lot of money, and the pastor asked God, what should we do with the money? We decided with the pastor in that meeting is the money that built the grave of Mama Rosalie. I thank the pastors, the elders of the church for the great work you have done. Some say they knew the mom is dead. And I can say you had dead. I was speaking with her for a long time. That was a fun. I don't know who was our best friend in this church. Either Pastor Baligonzati, Tiaga, we used to call him Tabani. Pastor Sentongo. And others. There's a doctor. I don't know who. I am glad for all people who were there for the life of the judge. On behalf of all the grandsons and daughters, I saw the life of this granddad mom for a long time.
One of the great things which delighted her is being in church. And she used to be grateful whenever she's in church, and in her last day she would be very happy whenever she's brought to church. And I thank the church because we are there for her life. My prayer is the joy that brought to our life and the unity that used to bring us, may that continue forever in our lives. I have no doubt in this. After all things we shall meet in heaven. God bless. I want to thank you, but first I want to thank the Lord for the time the Lord gave us to have that mom for 85 years. Let's appreciate the Lord who's done that plan. But I can say to Mama yatambulira bulamu bwenga bwa kitiibwa. And she loved the Lord. And we thank the Lord for his resurrection. Because Jesus is the first resurrection. Because Christ resurrected and our mom will come. Amen. Mama Agatha had the scripture. Love the brethren with all struggling. I saw that she struggled. May God bless you. May God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You forgive me. I'm a lady who is of a good shout. Because I began preaching the gospel without speakers and microphone. They taught us to shout aloud so that people may hear. Even though I have the microphone, I shout the same as if I don't have it. Rosary being spoken of is my young sister. You have had an age of 85. For me, I'm 87 years of age. Amen. Our youngest sister has 76. Mama gave back 9 children. You see how we have multiplied this whole team as you saw it even last time. It is worthy of us to come and thank the church. The church is not disputing or the entire structure, but the church is you individuals. It is servants in the presence of Jesus, and we are servants in the new covenant. Thank you for pursuing the love issue of the Lord in the covenant. And you have understood what was the great aim of the Lord in this world. The Bible says, John chapter 3 verse 16. For thus the Lord loved the world and gave his only begotten Son. I have a scripture in Romans chapter 14. Verse 18. It says, for thus you have served Christ like you have so praised the Lord, and the Lord and the people shall appreciate you. As I was thinking of that word, so thus you have served Christ.
And I said, thus, what is the meaning of that word thus? We cannot detail. I remember the song which she used to love very much. And it was like, who is all is for Jesus? Who is gone in the promised land? Who will reach heaven? Who belongs to Jesus says, I will. And they concept me, I will raise. Amen. Amen. Tumaze okuwulira Apostle Agatha Nalwanga ne byotasabye nga atotola obulungi bwa Katonda eri mutowe Rosali Nakabugo. Ebintu bye yayagalanga, obuvumu bwe yalina mu Kristo era n'ennyimba ze yayagalanga. Rosali yalina ennyimba nga omusomesa wa Sunday School ze yayagalanga ennyo kaziyite mu bwangu. Yalina tambula nange Yesu. Yesu yafiirira abaana. Nina essanyu lingi nnyo mu mwoyo gwange. Sanyu bannaffe. Ngenda mu nsi ensuubize. Nali bubi bwe najja eri Yesu. Yesu nkwagala bulijjo. Neewuunya ekisa kye ekingi. N'olulala nalyoka nenkusenga bwe. Naye katugendeko nga tutunaba kuleeta nnyimba ezo. Kambalageko ka video katono ak'obulamu bwa mwannyinaffe Rosali Nakabugo Rwandasa. Abasumba ba Kawempe Bible Gospel Church bwe bamukyalira. Bannange abasumba ekyo mukikola abalala. Banno be abasumba kye bakola okukyalira mwannyinaabwe era muganda waabwe. Bwali bunnabbi obw'okukyala kubanga ekiseera kyonna Rosali Mukama yali agenda kumuyita. Nange nkwagala kinabeera bwe kityo Katonda kwagala nange nkwagala kino ojja kukiraba Katonda kwagala nange nkwagala kinabeera bwe kityo Katonda kwagala nange nkwagala kino ojja kukiraba. Let me help you. Code. Kavidi yako akokutujjukiza manyi abamu kabamenye emitima tomenyeka kubanga Rosali ali mu ggulu era ennyimba ze yayimbanga nti ngenda mu ggulu okulaba Yesu amulabako ne kaakano. Kaakati kambatwaleko mu buyimba busatu nalyoka nekusenga ggwe. Sanyu bannaffe. Ne nina essanyu lingi mu mwoyo gwange. Ennyimba Rosali ze yayagala ennyo ng'ali mu Sunday School ng'ayimbisa Sunday School. Makerere Full Gospel Church n'ennyimba zino ennungi eza Gugudde.
oluvannyuma lw'ennyimba ezo katugendeko katono nate mu ka-interview akatonotono nga mbabuuza ebibuuzo ebitonotono era ku mugenzi n'oluvannyuma nga biwedde nja kujja nsiibule bakwano gwange mmwe aba Gugudde TV mwebale nnyo interview kansooke Apostle Apostle kitalo naye ate nubuuza tugamba kitalo kubanga Yesu Yokaana essula y'omunaana ataano mwemu egamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe munaakwatanga ekigambo kyange temulifa emirembe n'emirembe ekyo kikwatagana kitya ne ku Rosaali Uganda twalokoka naye mu mwaka gwa 19 mu Uganda era n'anyweza ekkubo lye ery'obutuukirivu abadde mukyala musigwa nnyo mu kanisa era nga muweereza era nga we nagambye nti abadde musomesa wa Sunday School ng'ayagala nnyo abaana abato n'abaana nga bamwagala nga akulembera Sunday School okumala emyaka mingi okutuusa bwakaddiyo n'agamba nti bannange omulimu omuweereza mumukwasa omuntu omulala era ne bamukwasa omuntu omulala naye nasigala nga abaana basomeseza kati basajja bakulu bali mu mawanga mangi balyeyo nga beenyumiriza entandiko y'obulamu bw'obukristaayo bwabwe n'okuyeezebwa byasinziira mu mamalesaali engeri gyeyabakwatangamu engeri gyeyabasomesangamu engeri gyeyabambala ate okwagala okwo tekwakoba ku baana bato bokka naye yayagala abantu ffenna oba abantu bonna babadde mikwano gye ekyo kirabikidde mu kiseera eky'olunaku olw'okumusiibula nga amaze okuwummula Apostle olinamu enkenyera yonna ey'okufa era eyo omuntu atannabakolonaka okufa sitya kubanga okufa lyekkubo erikutuusa mu bulamu obutaggwawo amin musumba kama yebakibwe nnyo tulizi kiboowa mu Uganda mu Rosaali yalina ekigambo kwagala ate ne mwegombako bwe nalola gali muloko ekigambo ky'okubuulira ate era nange ndimbuulizibwa ate ndi mukyembambako omukadde Dorothy tubadde ku mukolo wano e Kawempe ogw'okujjukira mwannyinaffe ebirungi maama waffe mwannyinaffe Rosaali byakoledde ekkanisa tuwulidde nti abadde muweereza wa mu kkanisa ng'asomesa Sunday School wanawa yabadde asomesa Sunday School senga ojjukira maama yatandika okusomesa Sunday School e Makerere Full Gospel Church n'avaayo bwe twava e Makerere ne tutandika obuweereza e Kawempe abasinga bamanyi okulinana loko gye twasooka okubeera era gye twasooka okubeera nga tetunadda mu kifo kino ekipya ekitunudde mu ddwaliro ery'emulago mulago Kawempe maama n'abeera musomesa wa Sunday School okumala emyaka mingi ffenna twayita mu ngalo ze era banne Bayibuli kyeyagamba nti yigiriza omwana omuto ekigambo kya Mukama ne bwalikula talikyerabira ffenna tuli bajulizi olw'obuweereza bwa maama kubanga bye tuyize nga tuli bakulu tubyerabira naye bye batusomesa mu Sunday School nga tuli baana bato maama bye yatusomesa ne bamaama abalala tetuli byerabira binakati bikujjira n'ennyimba zikujjira n'ebyawandiika bikujjira ne bwe tubanga tukuze era twebaza Mukama yatandikira Mugongo Full Gospel Church ng'asomesa Sunday School nga ekkanisa eyo maama yagitandika mukulu we maama Agasa Apostle Agasa n'ebyotosi by'Ennalonda ne Mugongo ekyengera era kati ekkanisa eyo ettaka twaliwa aba Miracle Center be baliyo
nze mpitibwa Catherine Naiga nga mama Rosali abadde mama wange. Mama wange tumaze okwebaza olwaleero olw'ebirungi kanisa byekoledde maama era n'olw'obulamu bwe Mukama bw'atuwadde okubeera ne maama. Kyennenyumiriza mama wange abadde musatu nnyo. Maama ng'ayagala abantu bonna, maama ng'asembeza buli muntu. Kwegamba ng'olwawo okukitegeera ffe n'abaana be ate abadde tatwagala nnyo nga bw'ayagala bantu balala. Gwe ng'ayinza okukambwalirako naye maama ng'ayagala buli muntu yenna, maama akyalira buli muntu. Nga maama wange leero otambudde nnyo, takoowa kutambula, takoowa kusabira bantu. So obulamu bwa maama tubwenyumirizaamu nnyo kuba atuyigiriza ebintu bingi nnyo. Okubeera abakkakkamu, okwagala abantu bonna, maama tubwenyumirizaamu era ekitiibwa tukiguza Mukama. Oyo nange naffe Kasalina muwala w'omugenzi akyali mukulu Rosali Nakabugo Twandasa. Wendi naye wano ye mutabani w'omugenzi Mojo ate omugalanda era mbadde natera okubuuza oli wakumeka nze bebi abadde akuyisanga kubanga bakutekimu abagalanda muli bazibuzibu obadde ekizibu ki eri Rosali? Ekyebyo mbadde ntimbulira ddala ate maama ayagala nnyo abaana naye ekyo nga nkitadde ku bbali abadde muntu akuwasisa nnyo empisa mu baana nga essaawa ey'okukibula ebeerawo naye nga bw'ogezaako okuva ku layini ey'ekkanisa nga obuzibu buba buzze gamba ng'ekisooka mu bulamu bwe kya Yesu era nga kyekisooka awaka ekyebyo osobola okukikola naye nga tokikolera ku lunaku lwa Sande oba lwakusaba oba lwa Sande School nga terubeerako kyebyo tewali kyakuteesa nga wala muteesa nebikwatagana ku bya Yesu tewali kuteesa. Amen. Bwe twali ku mukolo gw'okusiibula Rosali kanisa muno nga era kofini eyo bwe mugiraba mu kanisa omuzukulu we yayimirira n'agamba nti yalina olulimi olwafaananako olw'okumujereka naye mutabani wagenda tubuulira nga Rosali bw'atuma muzzukulu we ekintu n'atakituukiriza ng'amubuuza nti amagezi nno wagalonzeebwa ku mugezi ekyo kinyonyola abatuuliza. Maama ng'omusomesa ebimundoza yakwesanga bya Yesu bya ngero parables ngero nga naye ayisaako mulayini eyo kati ng'akikugamba naye nga bodde eri n'ogamba naye bw'oba ng'onoolowooza amagezi agambe ameekusifu ng'agezaako nnyo gayitamu n'atakugamba direct ekigundi oli kyokoze si kya buvunaanyizibwa amagezi tugwalonzeeko amagezi gatali matereevu kakati amina amagezi agatali matereevu kati nga naawe oddewendokamba kiyo maama okungamba ekigambo ekinene kati ng'oba mugezi ojja kukyusa. Omusumba Edi Mwesigwa Baligonzaki Salongo ye musumba w'ekkanisa ya Kawempe Bible Gospel Church. Mubuuze ekibuuzo kino mu puroguramu eno byobadde tumanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga amanyi bingi era ajja mu puroguramu enkulu naye tukozeeyo kano kanjawulo puroguramu eno byobadde tumanyi tubadde ku pasita Posiano Lwakatale wiikisi ezo esatu eziwedde. Musumba Edi omukkiriza afaanana nga Rosali Nakabugo Lwandasa ng'akuvuddeko kiki kyoyinza okubuulira abakulaba ku Gugudde TV? Mama Rosali yalina okwagala okutasangikasangika ati munanga yanga alinga yagalira mu lusaago naye nga kwagala kuliko ebikolwa. Kyembagamba aba Gugudde TV kukikwatagana ku bulamu bwa maama n'obwekkanisa mubeere n'ekkanisa munywerere mu kkanisa mubeere bammemba b'ekkanisa ng'ebamanyi
kubanga ennaku zino abantu benjeera bwenjeezi bakristaayo bamalaya bakristaayo leero ali wano luli ali wali teryamu owning echild prostitutes teri abamanyi nga nze wennenyumiriza nti ono musumba wange n'ekintuukako kyonna manyi nti ndi accountable naye ng'omusumba ali accountable gyendi naye ndabye okwagala n'obuvunaanyizibwa n'okutwala obuvunaanyizibwa ng'ekkanisa ku lw'amaama. Amanya gange nze Constance Nakafeero Wankima. Constance Nakafeero omusumba siibula abagugudde TV. Abagugudde TV mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba mbeebaza mwebalire ddala nnyo mwebalire ddala mbasiibula nti tuli bagumu kubanga bayibuli egamba nti tetunakuwala nga batalina ssuubi. Nsooka okwebaza Gugudde TV olw'okutuwa akakisa kano okwogerako eri abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza abantu bonna mu Gugudde eriyo mikwano gyaffe ennyo gye tubeera nagyo ennyo gibaddewo nnyo ku lw'amaama. Nebaza mukyala Sam Mayanja, mukyala Edith Kyeswa baaliwo ne bagolola ne maama ng'afa. Nebaza abantu bonna abatuyambye ennyo ku maama. Kyaki yonna eya Bible Gospel Church njebaza Mukama abawa omukisa. Abaagalwa mwenna abawuliriza abalungi n'abalabi aba Gugudde TV mbasiibula kati kubanga mangu nnyo nkomawo nga mbeebaza ng'omwana kubanga gafe amazima gali nti emirandira gyaffe obuvo bwaffe Gugudde era tetubulirayo kirala kyonna okugjako enjiri enzijo tusigale nga tunywedde mu Mukama waffe Yesu Kristo nga tumanyi nti bonna abafiira mu Mukama tebafa naye bakuzuukira era buli bonna abaafa bakuzuukira ate abatana bakufa tebalifa nabali babalamu emirembe n'emirembe era mangu nnyo ddala nga mukwano gwange nga bwabagambye mukubiriza omuzirafundi Sunday School lwamamukazi nzija ne program eya Isirairi luwaki Isirairi luwaki bogera ku Isirairi akase katono ako luwaki kekogerako mu nsi yonna abamawulire bonna lwaki bakwata kakasi luwaki buli kasiko nakalwanyisaako owange ko lwaki tebakasaanyaawo lindirira mu programu yaffe eddawo yote tomanyi Gugudde webale nnyo ebyaleero bwe bityo bwe bigenze nga tujjukira mukwano gwaffe Rosa Lwandasa Yesu gwe yawa amaanyi okusomesa abaana n'okwagala abaana. Njagala okujjukiza nti ku Sunday ejja ku ssaawa 3 zennyini ez'akawungeezi mu pulogulaamu eno togisubwa nga tukomawo n'obulamu obuweereza obw'emyaka 5 obw'omusumba Jotham Mutebi n'omukyala we mu njiri enzijuvu eya Mukama waffe wano mu Makerere Full Gospel Church. Programu ebadde yobadde era ekyali yobadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Nange mukwano gwo ennyo ennyini Sunday Yusufu Mukasa Lwama. Jjukira nti programu eno eddibwamu buli lwakubiri essaawa 4 ez'okumakya. Yesu Kristo omulungi abakuume. Mweyongere okulaba programu za Gugudde TV kubanga yemulisa omwoyo gwo. Jjukira nti jo ne leero Yesu Kristo ababumu emirembe n'emirembe tajjulukuka. Haleluya. Essanyu eryo sigala nalyo. Amiina. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri
erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika yesu akuyita agendayo labe